Bannabyabufuzi abadde bakyatwala ensonga ng'ez'okubalaata kaakati bajjukidde okwebikka ng'obudde buyise. Baali bakimanyi oba babadde bakimanyi nti ensi ebadde ekyatambula oba ekyatambulira mu mirembe giri egya politikisi eyaliwo ow'okulya obuli ssente, ow'okuyimirirawo n'osaba akalulu n'omatiza bannaggwanga ne bakuwa akalulu n'oyingira paaliyamenti n'oba nga ggwe omaze okkikuba. Abamu nno ku bano benjogerako baasinganga n'ebyabwe emirembe gyabwe, baasinganga amataka, amayumba, basobole okufujjirira omusimbi eri abalonzi bannaggwanga basobole okubalabiranga ddala mu kaseera kali eri ak'oluvannyuma. Ng'amanyi nti no kasita ayingira paaliyamenti waati, obwavu ajja kuba abusiibudde. Naye ekyabeewuunyisa okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira ebyobufuzi we yajoininga politics n'asalawo aleke music industry, ensonga zaakyuka era kino nabo tebaali tebakisuubira. Era tonenya nnyo mubakawo gwe walonda ng'awo abaddeko mu kibiina ky'obufuzi ekimu aliyakitinga bulala ate nawaavuddeyo aliyakitinze bulala. Bano abamu ku bakulembeze abaali mu bibiina eby'enjawulo ne badduka nayo nga bibalemeredde, ng'eyo tebakyalabayo ssuubi mu balonzi, ne badda mu ebibiina kye bayita amasannyalaze ennaku zino. Ebibiina tebyabakola bubi, byabasembeza ne bibawa kamfati, naye ate ne basigala nga bakola biri eri bye baakolanga. Tebeebuuza, tebatuula kubuuza lwaki ebibiina byabwe ebimaze emyaka n'emyaka nga bivuganya ku bukulembeze, nga bivuganya ku lw'enkyukakyuka y'eggwanga, lwaki bisasise, lwaki bidikirayininze, lwaki ye biweddewo, lwaki tebikyalina maanyi nga n'ebyogera omuntu civilian tawulira ddoboozi lyakyo, ki ekiba kyatuukawo. Nzikiriza nkutegeeze ggwe omubaka yenna ali eyo oba omulonzi yenna ali eyo, kimanyi mwagala nnyo ebibiina byammwe, munenyeza bwereere ebibiina. Ebibiina si kyekizibu, ekibiina si kyekiba kinafuye, so ate ekibiina tekikaddibwa, wazira mmwe ababa kirimu bammemba baakyo mmwe mufuuka ekizibu eri ekibiina, mmwe muggyawo value y'ekibiina, mmwe munafuya ekibiina, mmwe muggyawo platform y'ekibiina ekyo mu bantu, mu bannaggwanga. Mu ngeri ki? Buli mmemba w'ekibiina w'otandika okwemansa ng'otandise okukola ebitaliimu nsa, ng'otandise okukola ebitagendera na ku constitution, nga na bisuubizo bye wakola bye weeyama, ng'abantu bakulonda wali ku ballot paper, kikkirize gaana ogenda kusasika. Ate w'onoosasika ojja kuba opulizentinze ekibiina kyo. Kati mbufunze togenda ggwa wekka, wabula n'ekibiina kyo nakyo ogenda kubanga okisuuliramu. Kati embeera ng'eyo mu bufunze weesanga nga ekibiina nakyo okisuuliddemu. Obanga weeyama kuteekawo nkyukakyuka, wabasuubiza kgenda ku bubaka bwa paaliyamenti osobole okuba nga onanulako nakyemalira omukulembeze, watuukayo? Ate omukulembeze ye kennyini gw'oyagala okuggyako gw'olwanyisa mulabewo n'akuyita ne mutuula ku mmeeza, muteeseganya biki ku mmeeza naye? Akuwa obuyinza, akutera entebe, mwalina kye mwali muwanyisiganya. Ebyo byonna abalonzi baba babiraba naye nga tebalina kwegamba, nga tebalina ngeri ki gye babatuukako bagambako. Kaakati ffe tukozesa emikutu nga gino ne tubagambako, mutandika vumirira social media. Kaakati ggwe omubaka yenna ali eyo, gye nvudde okugamba bino,
kutegeezeza nti edda baawangayo n'obulamu bwabwe ekyetaagisa kyonna okuba nga bayingira paliamenti olw'ensonga mwalimu ssente. ne Robert Kyagulanyi Ssentamu we yajja buli kimu ne kikyuka. Kati ate bano bennyini ebibiina ebirala byabaaniriza. Webibaaniriza ekyennaku tebaalekayo mize gyabwe. Kati ke kaseera beekuŋŋaanye bali mu kwewumbulula bagezaako okulaga eggwanga nti kati bazuukuse. Naye nkutegeeza ggwe Munnayuganda leka baleme kkubika katambaala mu maaso. Buli kadde banaazuukukanga mu biseera bya kalulu nga katuuse. We baali nga bakyali mu buyinza mu bibiina byabwe nga tebaasobola kukola bino bye bakola kati. Nga tebaasobolanga kulengererawo mazima. Awo zonna ebbago ze baleeta, proposals ze baleeta, kubuzaabuza nti bakola, batagetinze kalulu ko wali eri ku ballot paper. Gwe mubuuze emyaka gyonna gy'omaze bukyanga obeera ku byobufuzi, bukyanga obeera mu paliamenti, biki bye waakakola? Proposals mmeka z'otaddewo ne muzikolako follow up ne muzifulfiringa? Ki ky'otaddeko nnyo essira? Kigendererwa ki okujja mu paliamenti kyali kiwa kituukiriza? Kale bw'oba tewakituukiriza waliwo ebyakukugira okituukiriza. Ensonga eyo wali ogikutteko. Mulekerawo okulonda obulonzi abantu olw'okubanga baasomye, bayambadde amasuuti, balina ku ssente, babawadde ebijjulo ku kyalo, babagabidde kiro ya sukaali ne mutunda akalulu kammwe. Kati ebyobufuzi byakyuse era kyolaba abafuzi abasinga bagenda kuvayo nga balwanyisa ekibiina kya National Unity Platform olw'ensonga nti no tekibakugira bukugizi kulya nguzi. Wabula tebakyalina buweerero ku ebyo ebikyamu byonna byonna ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga kubanga biri exposed. Kati ffe tuli bagumu kubanga tusigazza sayidi emu okutulwanirira ng'eggwanga. Abasigadde bonna tulabanga abantu be baagula okulaba nga basaanyaawo eggwanga lyabwe. Bw'oba okakasa tonnatunda ggwanga lyo nga nkuwayirizza, we bakuyita ku mmeeza oba onoonyeeyo ki? Ama muganda nkutegeeza ku Yugi Updates TV kooli kw'osinzira okuba nga otuwuliriza. Kutegeeza gwe atanakuba nga osubscribinga, genda maaso subscribinga, sharinga, commentinga, likinga. Mbategeeza nti nno mwenna abali emitala w'amayanja, abali ku mitala gya Africa, Dani ku Airways kutumiddeko nnyo. Mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo.